Lipooti eno nabadde mpandise ebbaluwa nga ngiise nti ebbaluwa ya musajja mukulu eri abalina abakyala. Musajja omukulu nno nga yenze kubanga zinakoze ebbaluwa eno era nga mpandiikidde ab'obulenzi oba abasajja bakulu abalina abakyala. Obubaka bwange busoma nga bugamba nti ebbaluwa eno sisobodde kujja mu maka gammwe naye obubaka bwe mpandiise nkimanyi bujja batuuka era omwana ow'obulenzi sisobodde kujja kulaba mugoleewo naye obubaka buno ojja butwala. Nabadde nyitadde mu lulimi Olunyaanyimbe n'Oluganda. Engeri gy'oli nti olinayo abantu abakutawanya ku YouTube. Era okkiriza tutambulye ku sayidi mmeka? Bbiri. Baluwa egamba bw'eti: Dear son, the glow on your wife's face speaks volumes. She is happy, relaxed and fulfilled. A reflection of your love and leadership. Remember, from now on, all her needs and comfort are your responsibility. Let no other man step into the gap you are meant to fill. Your circle of friends may shrink. If you had 10, don't be surprised to find only 2 left. That's the cost of focused loyalty. Prioritize your wife above all. It brings peace in home, and from that peace, your family will flourish. Ebbaluwa eno mwana wange w'obulenzi, enkula ya mukyala wo erabika nti akula nnyo olw'omubiri gwe obunene n'amasavu ge, era alabika bulungi, awa eddembe era abamulaba asikiriza. Amaanyi g'omulabako saawa eno n'omukwano gw'omuyinako mungi. Lwakutunuulira bw'ati alabira ddala ng'ali wansi wa buwulize bwe era ggwe omuvuga saawa eno. Naye jjukira okuva na leero byonna ebireetera mukyala wo okutebenkera bivunaana ku ggwe. Tolekaawo omuwaatwa gwonna ogw'omusajja yenna okuleeta ebintu ebikulemeredde. Abadde mikwano gyo nga tonnawasa babadde bangi, olina abantu nga 9, lwana nnyo osigaze 2. Abantu abo emikwano abamu basuule mukwano ogwe mukazi wo. Mu bufumbo abakyala abo lwako tebababuulira, abasinga baagala muntu amuwa ddembe, tebaagala muntu amulabirira. So mwana wange, amaka si kuguluba, amaka kwetegereza. Epointi esooka. Kati abatulabira abatuuza bakimanye nti omukyala wano mu ntandikwa bw'oba ogenda mumuleeta alina ebisikiriza bingi era mubeera mu katale bangi nga mumwagala. Omukyala oyo ebikuba ku ye by'omaliriza n'omutwala. Bw'osalawo bizannyiramu ebyo byennyini buli amusiŋŋaana omusajja amubuuza wabaaki, ng'alaba akabiina ke takyakalaba, amahips n'ebirala. Ebyo by'olina okulwana ennyo bye walaba ng'omuleeta by'okuuma. Buli lwe bibula basajja bano bamubuuza wabaaki, baba tebamubuuza nti abasoma naye weebale nnyo. Kati tugezaako okuziba emiwaatwa egyo egy'abo abakyala be mubamuleese. Ni bw'aba yazaala baana bamusiŋŋaana nga yaddugala bamubuuza bwe wafumbirwa n'oddugala. Ono kwe kugamba nti yamusanga Ndeeba ng'ali mu nsaapaala. Weebale nnyo. Omuyimbi leeta akagamba kumulabanga ak'okusaaga namusanga Ndeeba ng'ali mu nsaapaala ne mubuuza wabaaki. Tebyaliwo byaliwo. Kati kitegeeza eno point olabanga ey'okusaaga naye ebyo byennyini ebyakkuba ku mukazi mu ntandikwa bitunuulire nnyo. Bwe kiba nga kyali kiviiri kye ky'oba olabirira. Maintaining ekiviiri ekyo. Maintaining ekiviiri. Bwe kuba nga yali omukyalo ono nga bambi chips ezimalamu emirembe ezimunyiriza, ezo zibeereko. Olw'ensonga ezo zennyini bwe zinaabulawo kye kigenda okusooka omumukanga ojje mumulabira. Eyo point esooka. Point ey'okubiri nga mwagala tuwangale n'ebitonde by'omu bulungi. Omuwandiisi agamba bw'atyo, omuwandiisi nga yenze. Omukyalo ono today she looks beautiful in well-fitting clothes once bought by her parents. But son, clothes were out and needs change. It's now your duty to maintain her wardrobe and essential like lotion, self-care items. If you fail, someone may use that chance to be entitled in it. Mu Luganda nga bategeeza ki? Mu Luganda agamba mukyala wo bw'ayambala engoye zimutuuka bulungi zimufiitinga naye engoye ezo zaagulwa bakadde be. Lwana nnyo engoye ezo nawe otandika okuleetayo obubwo obufaanana buli bw'osiŋŋaana ng'ayambala ne bumukuba.
kuba kati okuva na leero gw'ovunaanwa ku ebyo ebyali bimuweebwa abaali bamuwa. Bw'onaagayaala ogenda kuleetera abasajja kulaba nga atakyalya sho bamuleetera obunaamunyiriza bw'anaabweteekamu abalya sho bajje abasobola omulisa sho bajja mumutwala. Bw'onaalemwa okulabirira amalindirizi weegali gateeze ate amalindirizi bwe gakwata galeka gataagudde. Abakyala bano Allah bw'akugerera n'amalaasi mattuka n'alozaako ebbali buyise amalindirizi bwe bamala okutaagula enkwagulo ezo zisigalawo oyinza obutazifiiringa nnyo ggwe naye zigenda zikkosa mpola zituuka nzitta amaka. Abaganda bagamba nti omukyala enkoko bw'eva ewaka n'esula ebweru ennaku bbiri eba efuusa enkwale eba tekyali yaggoba eba yaggobera mu bbanga eba efuusa enkwale. Nti omukyala bw'amala okuva mu konto y'omusajja ne yeebakako n'omuntu omulala oba n'agenda mu buvunaanyizibwa bw'omuntu omulala, mukyala oyo oba tokyamusobola wadde wuwo waali atabuka kubanga agenda kusingana ebyenjawulo bingi, enkwata ziba za njawulo. Basajja bakulu balina enjogera olumu bazikwekega nti akagaali kange zamayi bwe nkeevugira. baali bategeeza ki? Olabanga ayogera eggaali neya bulijjo naye kyali kigambo kya munda nti eggaali yona bw'onaagikwatako oyinza gikosa amaanyi mangi olugigenda olukutula oba nebanga ayetadde pata. Kati bakubiriza omusajja ono okufaayo ennyo omukyala ono obumunyiriza bwe wasiŋŋana bukkuba naddala obugoyi bwe wasiŋŋana mu famire ebuwadde obuleete. Waliwo ajja obuleeta bagayita amalindirizi naye bw'anaafuna chance namukwatako bwati ajja mukuddiza naye togenda kuddamu munyumirwa. Ekitegeeza nti eggaali enkwatemu etegeerekeka. Banna abamukoze biki ebyo? Ebyo byali bigambo by'abasajja bakulu ba munda naye abategeera ebyamaka ekyo mujja kukifuna. Tujja kitegeera. Number 3, marriage and love are like two different soldiers. Marriage and love are like two different soldiers assigned to the same battlefield. While love fulfilled your courtship, marriage demands responsibility. Okay. Mpulira muganda wange. Love in marriage isn't just emotion, it's a duty service. Love si just kwemoola bwemoozi gwe nga bw'olowooza. Si bintu bya lakizale. Love mu maka ku buvunaanyizibwa. Responsibility. Agamba nti consistency and to render service led by your home, it's your responsibility. Okay. Okuleeta ebivunaanwa byo gwe ng'omusajja n'oba ng'ate okibeerako ng'okimanyi enkya nyino kikola naye wiiki nyino kikola tebalya lumu. Ekyo oyagala toyagala si kwemoola mu maka obuvunaanyizibwa bwa musajja. Wabula eri mu kukwana nga omuwala okyamulaba ebbali osobola okwemoola n'omwettalo n'ogenda naye wano kasomala okuleeta omukazi ewaka kye bayita marriage kyanjawulo nnyo n'ebyokwana obukyukamu n'olaga obuvunaanyizibwa. Bakuza emmere wagireese baby am coming no ebintu bikyakola so okuleeta emmere ogiteeka ompita ebebi nga sukaali ali awo. So wali mu byobwenzi oyita omuntu baby n'agamba have a good night baby n'asirika ne mu maka tebabikola era womuweera salaamu nti musule bulungi oza nti ekyabana tebaasome kitegeeza behind love waliyo obuvunaanyizibwa. Kati agamba omuwandiisi nga ye Sheikh ate yenze yennyini yagamba nti clarity, provision and wisdom from that lady it will inspire you to grow up. Omukyalo ono singa ebintu by'oleeta anaabyetegereza nga kituufu obikola lwa buvunaanyizibwa ajja kutuuka akkirize nti yafumbirwa abantu abatuufu. Ojja kulabira awo nga naawe enkulaakulana yeetandise yokka ng'akuwa n'eddembe. Abakyala muli mu mulamba we gutyo? Abantu balowooza nti abakyala muzannyo mutono. Abakyala muzannyo munene. Era abakyala nabadde nnyinaawe akatabo k'ensoma Faluuku n'ebintu byesaagala n'omugamba basajja nga waliwo amagezi omusajja omu ge yaleetedde abasajja abenzi nagali nekkubo lyembawa bw'omanyanga nti ogudde mu kiiti kino genda okikozese olw'ensonga eri gavumenti bw'emala n'emenyeka
esinga gavumenti ya Uganda ne ya Buganda. Ngaba amagezi ki? Yabadde amagezi n'agamba nti mulimu abasajja abalina okubaliga ng'ate bulwadde buleka bwa abasajja abasinga. Naye bw'omanyanga nti shiiti oziguddemu wayenze. Kali n'okwata essimu kiwayenjeddeko omuwala n'akuba ku ssimu eyo. Naye ate essimu eyo ogezi n'ogireka ewaka. Naye ng'omuwala gw'oyenzeeko ate ova mukyala wammwe wa maama wo. Kati omuwala oyo maama wa mumanyi. Amawulire gavuze ku kyale wammwe gye bakuzaala nti omuwala wamutesa olubuto. Maama ne babimugamba. Maama n'akwata essimu akava ku kyalo n'akkubira ye ng'alowooza essimu gw'ogiina. Saalina mukazi wo. Akubagamba nti Majidu, mukazi wa gikutawuliriza. Majidu nazaala ki kino? N'ojja ku kyalo wiiki egi n'olikako embuto bbiri. Majidu ogenda kunvumisa ekyalo mpaka ddi? Ndi wano bavuma ng'abavuma omwana omuto. N'oyenda ku muwala wa gundi, n'oyenda ku muwala wa gundi. Majidu linnya okomewo otereze ebizibu bino. Mukazi ono ajjako essimu n'agiteeka wali. Bw'oyingidde n'akugamba maama wo mwali akwagala nno. Adde ava kukuba ssimu kati. N'okwata essimu okubire maama. Naga byegambye tobiwulidde? Naga maama ate ebiki? Majidu obwenzi butobadde ssimu obwedda. N'owulira ng'akantu kakusala. N'akugamba nti ayogedde bingi naye genda yabikugambye. Mukazi yakugamba n'omanya nti gyawunye kubanga byewakola mu kyalo okola ki? Obimanyi. N'ogenda mu kibuga n'okubira maama n'akuyiira byonna byayogedde. Naga essimu wagireseewo ndeetereza omwana wange mbigambye ani? Omuwandiisi agamba boddeeka n'okomawo. Okikola oti ekyo? Kati jangu ng'ozze kuzannya firimu eno mu butuufu bwayo. How? Olutuuka mugambe nti kati okuva na leero amaka nze ngavuddemu ogamba mukazi wo. Era ngenda oba nettake nette. Akubuuza kati weekaza Majidu ku ki? Noga si kwekaza munnyonoonye ebbanga. Essimu eno nagenze mu kyalo ne ngiwa muto wange n'akola by'akoze. Maama akutte essimu ng'akubira nze mu kyalo yonna bannyonoonye Haji nga bwe ndi malaaya. Nsazeewo amaka ngakulekere ne maama ne muto wange era kati ngenda Germany. Yingira mu kisenge. Jayo laptop gyase. Jangu mu kiyungu. Mujjeko sepiki gyase. Genda mu buliri. Jayo essuuka gisaleesale. Jangu mu ddiiro. Kwata amazzi ogayiwe mu ddiiro. Nga siri bulungi. Byonna. Ate bwe ulaga mu maaso nnyinza okwekuba ekiso. Funa ejjirita gikoone bw'oti mbwa ngenda gimira. Ng'alaba. Mpaka omutuuse ku kisenge ekigamba nti hani tubimale. Tokkiriza bivaamu oba nnyaanya gy'olaba oba katungulu buli ky'olaba kyonoone. Paka lona gamba nti hani badde nsaba ebintu bikomaawo. Bw'atuuka omugambe nti gamba zima sewulira bulungi ne bampemu omwezi ngenze wa maama. Jjako essimu genda mu loogi. Awumule. Firimu bagigala batyo. Naye kakasa nti ebyo obikola obwenzi ogenda bukomya ku olu. Kuba kakutte. Kuba onabyasa paka ddi. Weebale nnyo kubanga bw'anakukwata ak'okubiri agenda kukukola ate akantu kakazibu. Dokita byerese ekkuba eryo. Ngamba kandi bawe naye banaagenda obibale manyi kye bali bagamba. Kati omuwandiisi Faruku abakugu bade bakivaamu. Agamba nti obufumbo n'okwagalana biringanga abaduumizi b'amagye ababiri. Nga basindikiddwa mu lutalo ki? Olumu. Naye n'agamba kye bayita kwagala ago ge mafuta agakozesebwa wakati w'abafumbo omuwangule. Kye bayita kwagala. N'agamba kye bayita buvunaanyizibwa byebyo ebiyimirizaawo omukyala gwe waleeta. Kyekikola obuvunaanyizibwa gemaka marriage. Kati ebbaluwa part number 4. Yeah. Women are emotionally dynamic. Sometimes are confused like babies. Your wife is no exception. Keep kind romance and remind her why she chose you. Before she had many admirers, yet you stood out. That means you did something right. Never stop doing it. If you stop, someone else may begin. Yep. And swide them. If neglected, it seemed you are leaving and you are losing your wife. Okay. Agamba nti abakyala bano tebalina njalo na baana. Ebintu ebibamalamu oba ebibatereeza bye bimu bibawa abaana. Emotions. Weebale nnyo.
nagalwana nnyo gwe bulabanga oyisaako amaaso obutonotono obwo ne bwe bawangula abakyala n'atuuka n'okugamba nti n'obwolumu musaagiseeko mugambe nti gamazima gwasingawo bulungi mu nsi yonna. n'ebyo nga nabimugamba dda nga mukwana ebyo omwana nga bwolaba omugamba nti sirikawo ŋŋenda kuleeta capati 2 ng'ate sawa ziri 5 ez'ekiro ng'akimanyi mutone wagenda kugijja n'asirika yagala ekyo kimugambe abo balinamu ekitendo ng'abaana bw'obasuubiza akkiriza. tekuba kulimbalimba okwo oyinza okulaba ng'okulimba naye ge gamu ku maanyi omusajja agamuweebwa agamuyambako okuwangula ekitonde ekyo. olina omusirisaawo sole bebi balinga baana bulungi nnyo bannange. Allah subhanahu wa ta'ala Faruku abakyala yabakola nga balina amagezi. Bw'onalaba hadisi ya nabbi egamba sallallahu alayhi wa sallam nti inni ma ra'aytu naqisatul aql kanisa ma nisatul aql wa din kanisa. nze emyaka gye nnyina nabbi anyumya aganze emyaka gye nnyina n'obwa nabbi bwe ndiko sirabangayo kitonde mu nsi kikendeevu kyandowooza na ddiini nga mukazi. Yali tategeeza nti amagezi complete tebayina. Bwe baakimubuza yabagamba nti bwe bagenda mu nnaku zaabwe bakyankalana era awo aba mulala. Wulira ng'emirembe gimuweddeko yekyanga ddeena eno yagaa nti obwongo tebubaawo. Era nabbi n'agamba nti awo wennyini okumanya omukyala mu ntegeera awo aba munafu bwe tuba tulina ensonga z'obuvunaanyizibwa. Wano twagala abajjuliza abasajja 2 abakazi twagala 3 kuba bba okufuna amagezi g'omuntu omu balina kwejjukiza 3 si kuzalawa si kuzalawa olaga balina bye batawaanya ayinza okumala omwezi mulambo ogwo gwonna nga mukyankalamu ate ne kadda eyo ng'agenda kuzaala okutawaana okwo kujjawo n'obwongo. N'agamba ekyokubiri yagaa nti waddiini mu nnaku zaabwe tebasaala kati obukendeevu bw'eddiini obwo buba bugenda okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omubaka anyumye agamba nti omusajja ekyo nga bw'okitegedde nti balina obukendeevu obwo oyina ekitendo eky'obugumiikiriza ku kitonde ekyo omukazi bw'atatuuka. Handling y'omusajja mu mbeera eyo bakwagala nga ndala nnyo. Kankuwa ekyokulabirako oyinza okujjanga obudde bukutta opapa ogenda aga njagala kunywa caayi nakugamba nti emikono gyavuddeko nagamba mukuba oluyinga zinobye olowooza zagenze naga sijja kwereega kange netabulya ecaayi n'omubuuza bulungi ejiiko ziriwa naga nze owazibya amaaso naye nga tewaki wamukoze tona kiwamukoze oyingiddewo bulungi ekyo kitegeere olunaku lwakatandika nti amaka kati olwo nabbi kyakutegeeza handling yo erina okubeera ey'enkizo mu bantu bawaka bonna ekyo kimire. Anyumye agamba point endala n'agamba nti abakyala beetaaga okubudaabuda n'okutambuza okubatambuzawa mu bufo obw'enjawulo. Abakyala beetaaga okujjukiza nti nze bbaawo abakimanyi naye kyetaaga olumu kimukangamu nti nze bbaawo era nsaba onneetegereze mbasajja bonna baakulemwa nze nakuwangula. obudde abasajja nga tebabulina bajja bufuna kubanga byembawo bye bitasaako amaka. Abakyala yeetaaga okimujjukiza nti situka ogendeko mu mmira ogende weetegereze mu maaso ky'oli. Mu Uganda yonna temulimu mukazi akutuuka. Bw'olaba alemeddeko mugambe vaawo nkugambye kati genda kati olabe genda weerabe ng'okakasa bulungi nti naye ku kyalo talina mulungi gwatuuka naye ekyo kookimugambye agenda bw'ati agambye gwe ndi mulungi wa mugambe nti bina. Ontegedde? Kati abakyala beetaaga ekyo ate ng'oli serious more than serious nomugaa situka genda mu mmira mpakanye n'abantu ewe ne bagaa teri mulungi akutuuka mu Kampala genda kati weerabe.
olabe ngaaleme bamugamba nti suka kati genda tata kama dolimba nawe olimba gugambye genda kati ave mugambe nti okebeddewa oli awalungi ega gomba oli mugambe nti binalyo era agenda kuddayo ajja kuddayo mu mira oye mukyala kati nga tetunavaawo naam ogambe nti tubatambuzeeko otegeeza ki holiday vacation waati tubatambuze biki omukyala ono Faruku obanga wamuwasa kabowa nga bamuzaala kabowa enkomerere musanga ekabowa nejjana bayinza ogimuwera ekabowa oba mukoze bubi okutambula kiyina kikiyambako obwongo kyova olaba ne Allah mu Qur'ani ekireeta nti fasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha mutambuleko mu nsi bwena byolaba obwongo bwo bukyuka butaggulukuke nolaba munno lusinga akola mulimu ng'ogugwo naye nga alina ati gwayongeramu nolaba mukyala munno nga yetasiiwuka nga ggwe kati bwemutambuza naye yeezimba nalaba banne engeri gye bawangaalamu so buvunaanyizibwa bw'abasajja okutwala abakyala ku holiday weebale nnyo bwolaba ebifo nga byabonoonefu nnyo olaba bijja kwonoonera omukazi nojja mu biseera nga bamaze okuvaawo naye okutambuza abakyala kyamuvunaanyizibwa ddala omukyala n'abanga era sallallahu alaihi wasallam yaleetako omukyala we ayitibwa Aisha ku kikomero ekimu abaana baali bakuba kalati naye nga bawuggana nnyo munda kale omukazi nga talengerayo nabbi n'awalirizibwa n'akutama mukyala n'atuula kuno asobole okuba nga alingizaayo kyali kiraga nti baali out nga bagenze kulaba ku mizannyo today her beauty shines but soon she may conceive and that beauty he will change. Her body may not look like before. You may feel confused. This is when your maturity as a husband is tested. She will be carrying your child, a part of you, your biggest support, not her silent critic. Tell her she's beautiful even when her mirror disagrees. Olwaleero mulaba nga alabika bulungi naye bw'anaafuna olubuto agenda kukyuka bw'atandika okuyonsa mukyala ayiika abaana bamukyusa ebyo ebitta mukazi wo ave mu sheepu entuufu guwa bireeta baana bo n'emirimu gy'akola tomujereegerera muzzeemu amaanyi era muwaane nga bw'oyongera okuleeta ebyo ebimuzza ku maapu bonaabigayaalirira ggwe mubi kubanga era gw'ofuusa obuzibu bw'okukaddiwa gwe. She had friends before. They were men and women. Now they are yours. To by extension, treat them with respect. Among her female friends, some may be more attractive, but to you, she must remain the most beautiful. Be aware, men fall for their wives' girlfriends. Do not be one of them. Her male friend, they knew her first, but never had her. That's your victory. Now protect it. Build her home and give her respect they never could. Mukyala wo nga tonnamuwasa yalina emikwano mwalimu abawala bajoni bapita bakamada baani abantu abo bayise bulungi mikwano gye era bawe ekitiibwa naye ate nabawulirako nti ate baali bamujera weebale nnyo abantu abo byobalowooza si bwe biri singa byali byo tewandimuwasizza mulimu abawala nga balungi okusinga n'oyo gwoleese lwana nnyo tokola ensobi abasajja gye bakola n'oyagala mikwano gya mukyala wo. Abasajja bangi bakoze ensobi ne baagala mikwano gy'abakyala baabwe mu mikwano gya mukyala wo ogenda kusiŋŋaanamu abawala abali mo attractive okusinga mukazi wo. Tokikola lwana nnyo tokikola kubanga naye ayina abavubuka bye yasoma nabo nga balungi okukusinga tiyabaagala bonaakikola n'omala omuli muvaamu naye yatereka buteresi gye bali wajja okutandikira era enjogera egamba kino kyonkoze abanga abuuza ne wabayo ansa. Akasembayo mukyala wo wa ggwanga lyo naye busasobola okukyusa eggwanga mukyala wo wa ggwanga lyo naye asobola okukyusa eggwanga bw'aba akyali wa ggwanga lyo kkiriza omuyise ng'ab'eggwanga lyo bwe beeyisa tomuleetera ebintu by'amawanga gali nga tanaba kukyusa ggwanga. Sikutegeddeawo abantu bawasa naye nga buli buwangwa bulina empangaala yaabwo ojja kusiŋŋaana abaddu nga bafukamira
singana abamu nga bo bakosa nnyo muceere abamu nga bamatooke abantu balina enneeyisa zaabwe mu maka obuwangwa bw'olimu ne mukyalawo bw'alimu kkiriza bwe muba muwangaaliramu obw'amatooke kufukamira biki webale nnyo bw'oba wawangaalirako e Tanzania oba waliko e Sudan oba waliko e Congo oba e Rwanda naye nga si gye bakuzaala nojja owasa owaffe owaawano leka kuleeta bintu bya buwangwa bweri bireeta bbaka ono bw'anaaba atambuddeko naye n'akoppa ebyobuwangwa by'akoppye n'abireeta gwe tojja kubyagala tojja bisobola kati mu bufumbo obuwangwa nsonga kyekigambo ekigamba nti inna likulla diina khulqan buli bantu mu kategole yaabwe balina enneeyisa yaabwe wa khulqa al islam al haya naye ate empisa enneeyisa y'abasiraamu bukuba na nsonyi kati munoonye mu maka gammwe muwangaala mutya mulyaki mutambula mutya mwambala mutya abagenyi bwe bajja mubabuuliza mu ntebe bw'olaba nga ekyo kye mwatandika ewaka mukiteeke mu baana maama wo bw'ajja mumuyise bwe mutyo naye bw'onaaleetawo obuwumbwa mu maka nga si bwamu nga n'omukazi waayina buwangwa bulala mugenda kutta amaka kati mpasizza mu Ngereza naam muleese wano naam nze ndi Muganda ye mu Ngereza tulina kikwata tutya amaka gaba ga musajja muteekemu empisa z'Obuganda bw'oba tokisobola kkiriza mutandike ez'ekizungu era nga zemwe otuka ne mu baana olumuzimba empisa z'ekizungu mu maka so tezikoma ku babiri si kubeera gwe samba ekikyo nange nsamba ekyange ago si maka kufumbira amatooke gole okubaamu ze bayita some kit for uniform nga mulimu ebintu ebisinga naye nga tubifaanaganya ebisinga nga tubifaanaganya tulina bitwawula naye ebisinga tuba nga tubifaanaganya bitwawula bita mutaasil bijja ng'era bijja olwa nsonga ono mweru ono muddugavu bayagala kufumbirwa na bwe batyo basobole okuzaala abaana nga bamakinga ono mumpi ono muwanvu bakikola bwe batyo balina kibali baagala naye okkeera enkyo okubanga ate ono alina kiro 12 ono alina kiro 12 ebitina makulu era kitta amaka kati kitegeza seega kalica kikulu ng'owasa kalica nsonga nnyo bw'ozuula nga kalica eno ejja kukosa waliwo kalica nga empisa nnyangu za kukyusa nemudda mu busiraamu ntegerekeze bwana Faruku olw'obudde kkiriza tusembye akagambo kano ennyama bbiri mu bufumbo tuzitunuulira nnyo ennyama ezo tezirina magumba ennyama ezo Katonda yaziteekako security ennene ennyama ezo emu eri waggulu emu eri wansi etabata up and down hisf and hilla lwe lulimi n'obwereere olulimi Allah yaluggalira ne geeti 4 amannyo g'owaggulu n'ag'owansi ezo geeti 2 naddira omumwa gw'owansi n'owaggulu ezo geeti 2 olulimi olwo kika kya nnyama naye temuliimu ggumba obulabe n'obwangu n'obulungi obuli mu nnyama ey'owaggulu mu maka bw'oba onoonyeza obulungi obuli awo amaka ogawangula n'obulabe obuli mu nnyama eyo bw'osalawo n'obubikkula maka gafa olulimi musajja mukulu ow'owansi naye alina geeti ze 2 oba empagi 2 ge magulu ago era aboogeza abamu bakuyita okugulu okwokusatu okutatambula naye w'omanyira nti kwe kugulu okukulu okusinga amagulu gano 2 ko bwe kwagala okuyimirira kugamba bannaago bano 2 nti mumufukamire nze nyimirire era ko bwe kwokuyimiridde bano balina kufukamira nga kunaakola emirimu gyako kuna kumala kufukamiza bano 2 ezo geeti yaziggula n'azifukamiza okugulu okwo obulungi obukulimu n'ebizibu ebikulimu mu maka bw'obikwata bulungi owangula okugulu okwo ebizibu ebikulimu bw'obikwata oby amaka gafa babiyita ebika by'ennyama ebyo ebibiri omutali magumba Allah bikwata ekimu n'akiwanika kimu n'akiteeka wansi n'akwata geeti 4 n'aggalira ekyowaggulu n'akwata enkondo 2 n'asuba ekyowansi
yamanya nti biina ebifaanaganya ebibiri. Owo waggulu yatula okuyambako owo wansi kumwogerera naye ate mukukola owansi yesitukira. Kati amaka mugeetegereze nnyo, abo abakulu ababiri bali mu geeti ne balina ensonga nnene mu maka. Obagayalirira. Omukyala bw'aba yagambye nti kati ngenda kukozesa wa waggulu, nnyumba agikufulumya. Akugera oyingira awo naga nti ovuddeyo mbwenzibo yengo ojja osoba ng'omubbi. Olwo ennyama esooka waggulu ekoze geeti zebikudde buyinza okukya. Ey'owansi eyo bw'aba ono tannadda ng'ali bweru oyinza okuba eri mu kukola. Era bw'odda omukazi aga neggwe ky'olindeetera musajja ggwe aba tagamba ggwe, aba alina gwategeeza. Kati n'abakulu abo babiri bika bya nnyama mbateekeko ebirowoozo begendereze. Bw'aba atandise okufubuta wata ebigambo biyinza okuyuza. Oli akubawo ekigambo Faruku ne mwetema nga kivudde ku lulimi n'okuba munno oluyi. Kati ennyama eyo nzibu nnyo, bwe beefulumya mwegendereza. Ate n'owo wansi olaba nga asirisa ali awo eriisa ayina eri, olaba nga atalaba naye muzibu, ayinza okuyuza ebintu byonna mu nnyumba. Omukazi najja n'akubuuza Saidi ki ky'okoze omukozi? Naga nti hani sitaani. Naga ki? Naga sitaani yankemye. Naga sitaani yakuttewa. Oli awo oyimiridde bw'oti ngene nga ye ali awo awulira. Kati bazibu abantu abo bali babiri, omu ali waggulu omu wansi, mu maka basobola okufuuka ekizibu. Either nga batereeza ate basobola okufumbirwa buzibu kubanga mugenda kitegeeza be bakontrola bulungi nnyo nnyo. Nabbi yatukana okugamba Swalla n'agamba nti ijtanibu sabul mubiqaati, mbeewaza amazambi gali 7 omuntu agagwamu Allah agenda mwokya. Naye ezaabi erimu yagamba nti wakadhafa almusanatu lghafilaati, omukyala yenna nga mufumbo nomala omusaako ekigambo nti bamwenzeeko bba wayinza okwekyanga. Nagambe ki gubanga bakwendako biki ne baawukana nga gwofuusa ensonga olw'olulimi naye okitadde ku mukazi. Naga nti mwegendereze ennyama y'owaggulu eyo nayo nzibu eyinza okuyuza abafumbo bweti ne baawukana. Kale ennyama eyo nabadde ngisomako ne ŋŋamba naye bwe bawe eri kangibawe. Abatulabira abatuuliriza amaka magazi. Olwali otutukezezaako okuleeta lipooti eyo y'abaganda baffe abafumbo, mulundi ogunajja biidhini taala tugenda kulaba omusajja ono azitowa ki ekyenkizo mu nsi abakyala kye batayina. Omusajja kubanga ayina omusajja ebyenkizo byali byotagenda kusiŋŋaana ku mukyala. Era butuna butandise paati eyo temunyiiga abakyala, si kuwaana wabula Allah ebireeta buli mwategeere kyazitowa. Omukyala alina byazitowa n'omwami alina byazitowa. Kati waliwo kalike nga tumaliriza kewagambye nti omusajja tolekerera mukazi wo mbeera yonna anytime bayinza omukola ki omutwala. Naye nti kati faate naffe batulekerera ntojja buuza naye kakati ate ffe ani protector waffe? Ffe olinga agamba nti ffe tulina beera 24/7 surveillance nga tuzitadde ku bo. Faruku abakyala bayina ekintu kye bafaanaganya n'enjuki mu butonde bees. Nga n'ekintu kye bafaanaganya si kirala, Allah akitunyumiza nnyo bimuli. Awali ebimuli enjuki tebaziyita, zeereeta zokka. Nkukakasa awali omukyala musajja tebamuyita, musajja ajja yekka. Omukyala kye kimuli ky'omu nsi muno. Era omusajja gw'enjuki azunga okunoonya bimuli ebyo gye biri. Kati enjogera gy'owulira abasajja beeteeka muti gwe nno nkwata bulungi sawa ne bakunzibako ate bakulya ennusu. Gwe ogenda okubba, gwe tebakubba, gwe bakweyambisa. Olw'ensonga gw'oli njuki. Enjuki tebazibba. Kati ate enjuki eno tukolera omubisi, omubisi tugwetaaga, gwe bakukozesa kukuggyako mubisi. Era bannaffiqhi balaga nti siminizo okimanyi? Nzimanyi. Yega byakulya by'abakyala bannaffiqhi bagamba yega ekyakulya ky'abakyala. Era osingana omukyala nga abadde omubiri gwe si mulungi bamugamba nti baawo bamukebere, oyinza okuba amazzi ge si malungi. Ekyali kitegeeza nti omukyala
gwakweyambisa. Kati njogera egamba nti bajja kubabako basajja bamwe tebakulya ennusu baba mutute mbutwazi jasi. Kati fe tuli enjuki fa bakima polini grain. Kyebakugambye nti omukyala n'enjuki balina ekibafaanaganya kyekimuli. Oli anoonya ekimuli n'omwami anoonya gye biva nti abasajja be bakwana. Webale nnyo. Yesu yakwana. Abakazi bo babeera awo bw'ati. Yesu abeera nga tuli bw'ati era ekimuli bwe kikaddiwa enjuki nga yeekuba yegenda. Kageza omukazi bw'ataka okuva kuyiika mayipusi gagenze takyalya kyo sajja tebadda. Naye ku dduuka tebadda mukugulawo. Naye kaleete mu woteeri nga kaakula siniyafu. Abasajja enjuki zizunga zibawunga mpa ku mmere mpa caayi nteramu amajaani mpa kaawa golaba nga ayagala kaawa tayagala kaawa eyo njuki yazikufuna mpisi gwa njuki. So kati kati buvunaanyizibwa bw'abasajja okuuma ennyo omukyala. Naye gwe ne bw'oyitawo ng'obigula aba akututa omusajja omukazi aba agenze kweyambisa. Enjuki enkazi ntono nnyo ndowooza naye gyeziri enkazi ezinoonya naddala nga zikuze zibaita sugar mami sugar bees ndowooza kati ezitera okugenda awo. Omuwandiisi mu paiti yagireese yagambye nti bees and ladies balina komunisimira gundi issue ya kimuli. Yagamba ono kimuli ku musajja ate kiri kimuli kya njuki. Kati kitegeeza tebakunoonya wabula bakweyambisa. Naye abamu babanoonya byakyukamuko. Abamu babanoonya naye bw'ogenda okunoonyera ebiri munda aba takwagala gwe nga naye era nazo ziba zinoonya mubisi. Obvious era gwa mubisi gwera gwa banoonya n'enjuki era kyenoonya enjuki enkazi. Naam. Okay. So amaka Faruku abasajja bateekwa okukimanya nti omukyala omwami alina responsibilities Allah ze yamuwa naye ate ye value ye nenemu nnyo okusinga ey'omukyala. Value y'omukyala abantu balabanga eri limited naye enzibu ya kumaintaininga okuleka Allah gw'abasaasidde. Yeetaaga time. Tiyetaaga time, yeetaaga patience. Naye kiki ekibireeta okubanga bisoundinga normal, bisoundinga easy, naye kyekitulemesezza obikwasaganya. Tetufuna knowledge eno problem eri luddawa. Olwo byonna byogeddeko biri awo, mukazi mugambeko muwaandeko mutwaleko auto mugulire emmere, bintu biri normal naye bikalubiriza abasajja. Problem eri luddawa. Ebintu ebikalubiriza olw'ensonga nti birinayo mabega birwanisa Ibilisu da sitaani. Era sitaani obwenzi ate bwanguya. Tekikugaana muwala kujja auto nga alina banne basatu ne basaba fish era 3 nga fish yeneena nenga tegwa okwanako omu nozikiriya lino noti anti botaziteekeyo ono munazo mugamba kanigwo ono tewali program kati olina obbagulira bonna. Kati ate omukyala weewaka ne fish eyinza okukulema lwaki sitaani ekugamba wakati mulye kati sitaani egamba eti ewaka eri wakati mulye emitwalo 6 mukono gumu. Kati Ibilisu dai awo mu maka ekolerawo nnyo. Era kano njalako abafumbo mu ssula eyitibwa Bakara aya nzo ya 97 okumanya sitaani mubi abafumbo atuuka n'okuteekawo embeera nti watomedde. Allah yagamba yufarriquuna baina almar'i wa zawji, okumanya obufumbo waliwo ababulwanisa bw'omala okuwasa nga sitaani okuteekamu ebigambo eka neggwe wapapye naawe eyo omwana bamutwala nagamba yuga waliwo emboko y'omwana yasoma n'okusoma osinga y'obusawo. Yufarriquun baina almar'i wa zawji, nga tandika okukulaga awali obunafu nti abadde mulungi eno naye ate amagulu tigafiitinga bakukyusa tayimingi. Kyekiremesa omusajja ono mu maka okukola ekituufu ebweru n'akikola. Era n'omulaba ng'alidde emmwanyi n'omulondo ng'alina omuwala gw'agenza okulumba esseeta naga nzijja ojja kutegeera wandibadde olidde emmwanyi n'omulondo n'olumba mukazi wo n'ategeera omusajja gwe yafumbirwa. Lwaki eri weetegeka sitaani eyagala ogende oveeyo nga bakuwadde amayinja. Era bw'osinga n'abavubuka abenzi abalungi bawulire nga banyumya naga nti ekimanyi kinsabye ennamba ekiwala nkikyusa erinnya noga ti Allah ntiwala ekiriwandiise nkirikyusa nkigamba nti gwe kamala byonna.
bulijjo ebbanga limumaze ng'obeera naye nga takuwuliranga naye nti leeta erinnya ndikyuse leero Saidi oli musajja mukazi we wakazi kutabigamba lwaki tokiwabudde ansanyugizeemu tetubawabudde lwansonga nga tumaliriza njagala tumalirize ne kano ndabye nnyo abantu nga amaka bagateeka ku social media mukazi we namuwanira okwo naye abantu abo bamaliriza ng'ebiseera bisinga amaka gakoze eki gonoonese ati kyaliwo anti awo kiki ekiriwo awo era bwana Faruku omubaka yagamba nti mukweke nnyo okuwasa okwogereza n'agamba ekyokubiri mukweke nnyo nga muzimba ennyumba eno bagenda okugimanya ng'ennyumba eno emaze okutuuka ku olopuleeti era ekikomera kino kyolaba oba okkuba ekibaati nabbi yebirekawo salama n'abikubiriza nnyo baswahaba nnyo yaga waliwo abalina amaaso amabi abataagaliza nga bw'alaba ekintu kyo kifuna omusiiba bebayita abantu ebipali ebikwa n'ebirala abantu balina ebintu byebakola Faruku tebamanyi bulabe bwabyo naye tubiraba n'osirika omuntu okukwata kibebi kye ekya pittu n'oyita ssengawo okuva mu kyalo owulira n'oyita muganda wa maama wo omuto n'oyita mikwano gyo ku dduuka nga muzze kukola birthday party ewaka nga ssengawo okimanya ali myaka 6 tazaala maama wo omuto talina wadde mwana abantu b'oleese ku mukolo ina wavuka balimbana bakawozi bannazaala n'ogenda mu nnyumba n'oleeta ekyana kyo kito n'ojja ng'oyimba happy birthday to you n'ojja n'ekyana kyo senga unaasituka mu ddiiro ng'abantu bonna batudde n'agenda mu kisenge n'akaaba amaziga n'agamba bannange Saidi onsasudde butazaala ondage ekyana ekyambala pampa onyimbire mu maaso ge nga bwekiri happy birthday banneessaala ndabye ennaku ekigambo ekyo kyayogedde n'akaaba amaziga olaba ng'ebikomyawo omwana ayinza obutava mu P5 ntegerekeza kati Allah n'atuka okutuusa aisuula special nga tugisoma buli lunaku lwakwogeraganya n'abantu babi Allah batutaase naga qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq Allah neewaza waliwo abantu ababi mu nsi be wateekamu nga babi wa min sharri ma khalaq ate olina obutonde bw'ebitonde obumu nga bubi ngoli bwe mwesisinkana bwoti n'akulaba emmotoka egenda kuggwawo mwebali abantu mu nsi balina amaaso g'ebikwa kati bw'okwata mukazi wo nga yenna ebisambi byeru ebbeere n'okwata ebintu byo n'obiraga ensi waliwo omuntu w'amaaso amabi agamba maama naffe tuliryako ebyo ekyo kyayogedde akkubi eriiso oba n'ojja mu mmotoka n'oseesa endabirwamu n'ogamba mujje mulabe ku mboko y'omwana gweolabanga emirembe ne waliwo akolimi obukolimi mbaka kyagamba mukweke nnyo oddire amakaago otege ku social media ng'okuba mukazi wo ng'omwambudde oddire mukazi wo omulage ensi yonna erabe buli kimu ekyo ky'omunda bannange ddala mumulowooza mufuna dduwa mu bantu mufuna ki muyige okukweka ebintu ebirungi tebabiragaalaga anti oli agamba nze ono serebu namuwasa serebu ffe tutambulira mu mataala butamanya era y'ensonga lwaki golodi tosobola musiŋŋaana nga bamusimanga musenyi ekikwesa golodi ne diamond abenga muzibu wakugwako olwa valiyu gy'alina kitwandikoze ne ku famire ne bakyala bw'oba oyagala mukazi waabe n'ekitiibwa ne famire yo okuva naleero mukweka ebintu byammwe buli lwoddira ebbeere n'oliraga n'olaga ebisambi n'olaga n'obwereere olwaliwo twafunye ekikemo abaana balina okukwata ebifaananyi byennyini live nakukwatirako paati emu ey'obwereere naga bw'onnyongera 5 malayo buli lwotwata ebintu ebirako biraga nebeera nga biri exposed anywhere biggwamu valiyo ntegerekese si kyekyokka neeba n'ababi abantu ababi baggulirawo okulaba mutandika okukweka oba ozimbye amakaago malungi ga bbeeyi
tiwali bwetaavu bannamawulire bonna gakwata galaga ku NTV abatono abanajja banaagalaba kubanga buli agalaba tagenda kukusanyukira. Oli agamba guno omulembe guli digito abantu ebyo twavaawo dda Maseka we boogerera. Guli digito naye ebizibu ebinaava mu digito binaaba bizze era obisheyalinganga bw'omu. Tugerekese si buli kirungi nti bakiranga era si buli kibi nti bakiranga. Enjogo obange tategerekeka naye si buli kirungi nti bakiranga era si buli kibi nti bakiranga. Waliwo ebimu nga byo bibulira omwo. Singa buli kibi bakiranga, singa ente ezifa mu kuziziika batuyita so nga bamala okusala ennyama ffenna tugenda. Ezifa zo ziragawa tomanyi no bagiziise naye nga zibayo ezifa naye gwe tozimanya. Kati si buli kibi nti bakiranga era si buli kirungi nti bakiranga. Singa kyali buli kirungi nti bakiranga, singa omwana wa Kabaka lwafuluma tumuwerekera naye naye atambula. Naye olwokuba nti mwana wa munene buli mwana yandibadde ayagala okuzannya naye naye buli lwafuluma tetumumanya. Kati mulimu ebimu nga babikweka wadde birungi waliwo n'ebibi nga tebyetaaga kujja mu bantu. Kati abantu bategeera amaka okubikula famire y'omukazi wo abaana bo nnyumba yo biki ebyo olabanga emirembe naye maka sibwega gatambula. Waliwo omukwano gwange yawasaawo juzi badde bakamalawo akabanga katono. Mukazi yamukola mpeta zino ez'omumawulire yamudduseeko namugamba obadde owunya akamwa. Naye osobola okuŋŋamba nti mu nnaku ze baamala ezo nga badeetinga n'okulya obulamu biki ebyo kamwa tyakamanya. Kati olaba nti buli azaamaanya na bulimba abamu baba bayisaawo byabwe amala okulya ssente zo namba nakwefuulira. So buli azaamaanya mu bafumbo bubaamu n'omusajja asobola okukikola. Mukazi munaamalira omuwala obudde amaze omulira natomera saamanya gwe nagamba okunnoyiza namugamba nyalaba Nankole ng'oli mu Nankole mugamba musaamu nakugamba yinza atuhiire naye nti atuhiira obulamu. Kati buli azaamaanya mu maka muli abantu bakendeeze kamera mukendeze kamera si nnungi mu maka naddala obufumbo bwetaagamu olumu okubanga ebintu kitegeeza omuntu afuna ebizibu awo naye nga tamanyi naye nga jasi bino byateekayo batuuka n'okwagala okubijjayo bikomewo olidde nga bimaze okufuluma. Abaganda bagamba nti kimirirwa kiyina makulu ekigambo nga kyali mu kamwako osobola okukimira naye bwe kifuluma. Kati kamera bw'omala okuteekayo ekintu kyolabanga emirembe naye olwoba ogigulidde mukazi wo bamumanyi bamanyi amakaago bamanyi abaana bo bamanyi wookolera buli kizibu kyonna bajja kukifuna bana abakyagala. Kati ebimu mubigumire sibiri waliwo kibata privacy omuntu abeerawo nga yenna ensi emumanyi nga bakumanyi era bagenda kukusomako waliwo dokita omu gwe nali ndaba amabegako awo omumanyi weekansanga nali n'embalala jjo nga ndi ku mukolo ne bamwogerako ekitegeeza nti byajja mu mawulire ensi egoberera. Dokita wekansanga seka mutuuseewa Katerega. Imagine bali ku TV bagoberera abantu. Kati temuteeka nnyo bintu mu mawulire. Si birungi. Tweyanza nnyo Seeka tweyanzeege. Alhamdulillah. Programu zitambula ziteeze emmotoka. Programu z'emmotoka ennaku zino mbadde siriimu. Naye ndudde kati okukeberayooko naye tubasaba banaye batwongerereyoko kasente emmotoka ya Dawa Faruuku ejje. Ennamba y'essimu eri 0702 00 1306. Akawunti ndo twazikuwa ojazibatere twazikuwa nja kuzikuwa mukama wange zibateereyo abadde batuwe ekidduka ekyo kijje tukole emirimu. Tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo abantu baffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala ab'e Uganda abafollowinga abasalaasalamu obuntu ne butambula nammwe mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwongerayo omulamwa gwaffe. Nsonga z'amaka strictly maka ate amaka manene amaka magazi nnyo nnyo ate gye biggweera oba oli mwana olina ofuuka ssemaka obviously endi gundi maka kati kitegeeza kino kye tuliko ffenna kitukola ki kitukwatako newoosireyinga otya paka ddi olina omaliriza nga okoze eki kuba naawe olina eyakuzaala nawe obeerako ewaka omusikaawo newoba obeera mu akapatimenti ko kitegeeza ge maka era amaka ago
gakwatako kitegeeza guno omulamu waffe nagutukwatako naye nga boy child mubeere nga ebintu mubyetegereza omukyala muwaneko omukyala mutwaleko auto omukyala bannange tulabagane next time